Olunaku lwaleero Obwakabaka bwa Buganda mu kitongole ekya Buganda Royal basse omukago ne kampuni ya NFT era ng'omukago guno gugendereddwamu okubangula abo abagenda obbanga bakozesa bodaboda mu kusaabaza abantu oba ebyamaguzi. Nga bwe kimanyikiddwa nti bodaboda gwafuuka omulimu mu Buganda awamu ne Uganda okutwaliza wamu era nga abaddewo eddi buddene wakati wabo abagivuga n'abo abasabazibwa. Buganda Royal Sebo Mukulu azze munnamukago bannaffe abalala bonna abeewaka Buganda Royal bika n'abakulu abalala mwenna n'abamawulire tusanyuse nnyo okubalaba ku makya ga leero era nga Oweekitiibwa bw'agambye kati nze Katikkiro. Ekitiibwa bwe tufuna Oluganda luga nti wosula olumu kyekyo kyennyini. N'olwekyo nsanyuse nnyo naye omulimu gwe nnina mutono. Abakulu bye boogedde bano tubayita ba technocrats nze saabitegedde bampise kubeera okulaba ono ateekako omukono n'oli ateekako omukono nze ntunule butunuzi. Naye ng'ate ekyo nga bwe kiri tekiŋŋaana kuteekayo obugambo butono nnyo nti tusanyuse nnyo kubanga twesiima naddala neebaza ababikaala nkiwuliddemu batuyiggira emikwano ne basaka ne batuleetera kaakati nga guno gwe baleese Buganda Royal kaakati n'abakulu bano abazze okusomesa. Ekyomunda nabadde sinnaba kukimanya nategedde mukago naye nga sitegedde kiri munda naye ntegedde kusomesa kuyigiriza. Minisita ayogedde skilled nti abantu skills zino ze tusinga okwetaaga. Singa otunuulira amawanga gonna agakulaakulanye baatandika n'ebyo ebitono industries ez'emabega emmanju eyo mu China osanga obuntu babukolera waka. Kakati oba abaana bawala bagenda kutandika pikipiki zino n'okufuna amagezi amalala n'okuzivuga ate omwo mujja okuva tufune n'abalala. N'olwekyo sebo tukwebaza nnyo okukkiriza oba nguyite ntya mukago oba tuguyite endagaano. Mpulidde ebigambo bibiri endagaano waliwo n'omukago ndowooza naye biyinza okuba nga tubikwataganyiza wamu endagaano n'omukago. N'olwekyo tusanyuse nnyo nammwe ssebo aba Buganda Royal okukkiriza kubanga omuntu ayinza okuba nga akuleetedde amagezi okugakuwa gwe n'ogagaana naye bwe mubeera nga mweteeseteese okugafuna tusanyuse nnyo kubanga abantu baffe balina ennyonta balina enjala. Olwekyo kyakulaakulanya Bwakabaka bwa Buganda. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka ng'eyatuwa institute eno ng'era abakulu boogedde. Wano nno Ssenkulu wa Buganda Royal wasinzidde ne yeebaza Maasomogi olw'okulengerera ewala n'asobola okuba ng'ateekawo ssettendekero nga Buganda Royal ewasobola okubangulirwa abantu b'Obwakabaka ne Uganda okutwaliza awamu. Ne twebaza Maasomogi olw'okulengerera ewala ti abantu be mu mulembe guno bwe tunaaba nga tunaabeerawo twetaaga okufuna obukugu obw'enjawulo. Twebaza nnyo minisitule etutwala ey'ebyenjigiriza kubanga etulambise bulungi. Twebaza nnyo minisita Dr. Namkindu Kavuma n'akwataganya ebyenjigiriza batukoze bulungi obutayogerekeka. Era twebaza nnyo n'aba bikaal kubanga mutukoze bulungi mutunoonyereza abokukolagana nabo tufunye emikago egiwerako okuyita mu kufuba kwammwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Aba NFT tuyagala kubakakasa nti tugenda kulagana bulungi nammwe. Obukugu tubulina n'abakugu tubalina. Kye tugenda okukola twali tukikozeeko n'amakampuni amalala mangi n'obumanyi bwe tukola ki tubulina. Tumanyi nti endagaano eno wene kuteekebwa mu nkola
tujja kufuna ebibala era Ssaabasajja Kabaka ajja kusanyuka kyemmanyi kubanga kyeyalengera Buganda Royal n'atuwa obuvunaanyizibwa tujja kuba tukikoze bulungi. Era wano Ssenkulu wa NFT wasinzidde neyebaza Obwakabaka olw'emirimu gye bukola mu bantu ba Uganda. Otunulira abaana abasavisinga bodaboda zaffe kwe tutambulira, abaana ffe kwe batambulira talina certificate, naye nga ffenna buli omu alina omwagolwa atambulira ku bintu ebyo kubanga ye transport eya bulijjo. Ne tugamba naye ekirala ate ekiri awo, otunulira sekita eyo teriimu bakyala. Ekyo kye twagala okukola kukyusa endowooza nti omuntu okusobola okufuna certificate alina okumala omwaka mulamba ng'asoma, ate ng'omuntu yekyayagala ayagala kufuna omulimu ogumukola ki, ogumuwa ekyokulya ekiriisa abantu be. Nega nti wendaba ne tugezeeko nti kati kampite abaana abakyala abawala, sifaayo oba yasoma, sifaayo oba alina ekipapula, sifaayo oba amanyi n'Oluzungu. Tukikoze semesters 2 ne tuweza abaana okusukka 8 abawala. Abo abaana abawala leero balina emirimu bonna mu kibuga bakola. Kitegeeza netugamba nti ekintu ekyo kikoleka kubanga twakikoze, era okulwawo okutuuka wano nga njagala nyimirire wano nga nina evidence nti si kipapula gye bali obasanga nange mbasanga ne bakugamba nti ki kyewatukolera kiki. Naye tugamba nti kati omulimu ogwo tuguscalinga tutya ne tutakoma nti twakyusa endowooza. Naye katujje ku Buganda Royal tukwate curriculum eyo gye tukoze tugimoldinge, wetumala wano semester 2-3 tukwate curriculum eyo tugambe Uganda nti yiino. Awo nno Oweekitiibwa Prosperous Nankidu Kavuma wasinzidde n'atangaaza abantu ku ndagaano eno eteekeddwako omukono. Okusookera ddala ssebo nkwebaza kubanga wasangibwa olina ebintu bingi era oli mu bwangu ogenda ku nteekateeka eri wansi, naye weebale nnyo okukkiriza ne kino tukimalirize kuba ffe tukkiririza mu kukola emirimu ne givaawo ate emirala ne gijja. Tusanyusa okulaba nti tukwebaza nnyo ssebo Oweekitiibwa mu mbeera eyo. Endagaano eno enaatera okuteekebwako emikono erudde ng'eteekebwateekebwa okuva mu kitongole kyaffe ekya BICAL era ng'egenderera okusitula omutindo n'okuwa ekitiibwa omulimu ogwa bodaboda. Kyo nasinga okugyagalako nti aba bodaboda bangi banyoomebwa, naye kati kebeesigamye emmengo, kebeesigamye ku Ssaabasajja Kabaka, omulimu ogwo gugenda kubeera gwa kitiibwa nga guyita mu ttendekero lya Buganda Royal Institute. Abaana bano abagenda okuyita mu nteekateeka eno bagenda kufuna emirimu mu kitiibwa ekyo nga balina n'ebbaluwa. Abasinga nga bwe mumanyi nti kati ebbula ly'emirimu kizibu mu nsi yonna, era nga bwe tutera okwogera okusoma ennyo kati okuba n'ebitabo ebingi ne diguli ennyingi tekikufunyisa mulimu. Kati ekireetera omuntu okuyimirirawo n'okufuna omulimu okusobola okugenda mu maaso n'ensi kwe kubanga amanyi kyasobola okukola. Njagala okwebaza ssebo aba Frontiers ne ttiimu yo yonna okubanga mwalaba wala ne mutegeera nti omuntu alina ky'asobola okukola, ye muntu kati asobola okugenda mu maaso n'abeerawo mu nsi nga talina kusoomooza kunene. Ssebo Oweekitiibwa, abaana abanaayita muno waliwo endowooza egamba nti aba bodaboda beeyisa bulala, oluusi tebalina mpisa, abamu nti banywa enjaga. Tubiwulira naye nze ndi musanyufu nti kaakati bano abanaayita mu kutendekebwa kuno mu ngeri ey'enjawulo naddala abaana abawala bagenda kuba banjawulo. Era nsanyuse nnyo okulaba nti abankobazambogo bali wano batuyamba nnyo ku nsonga y'empisa mu matendekero. N'olwekyo abaana abo bajje beetobeke, beetabule mu nkobazambogo ne mu baana baffe mu ttendekero lya Ssaabasajja Kabaka bano. Ebire balowoozebwako n'ebibi ebyogerwa bigenda kukyuka. Tukakasa bukakasa nti bajja kufuluma nga balungi kubanga Buganda Royal ettendekero lyaffe lyetumanyi obulungi lyeteesiga era erikoze ebintu eby'enjawulo. Ssebo Oweekitiibwa, nze sirina kutya konna mu kussaawo omukono ku ndagaano eno olw'ensonga ezo n'endala ze sisobola kwogerako olw'obudde
era ndi mukakafu nti Buganda Royal ejja kugusa kubanga enteekateeka zonna zerina zitambula bulungi, emirimu bagiggusa era tubeebaza mu ngeri ey'enjawulo. Nindiridde ssebo ninze bulinzi kaseera kakusaako mukono nga bwe ŋŋambye nti ndi mugumu nti emirimu gino gigenda kukuuka ate gibeeko gye kyongera ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka mu kukyusa endowooza zaabwe naddala abavubuka. Awangaale Ssaabasajja.